Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe eyayita. Fiida yali ampandikidde ebbaluwa eyasooka okunnema okutegeererawo, naye oluvannyuma lw'okugattagatta ebintu eby'enjawulo, ebigambo kato kange bye kaali kaŋŋambye n'ebimu ku ebyo bye nali mpulidde okuva ku mukwano gwange ebyandeetera okumanya ebbaluwa eyo kwe yali esibuka naki Fiida kye yali ategeeza. Bagamba anaazina takumba, so nga ne Linda Buwere yamezza buvuma. Linda Kiggweya afumita mukira, bwe ntyo nzikiriza tubeere nga twambalagana n'essuula yaffe ey'omunaana ky'otonnalya. Saazuukukirawo naye ngenda okuwulira ng'eŋŋoma zibumbujja ne nzijukira nti lwa Sande. Nali mmaze ebbanga nga sirinnya mu ssinzizo, naye ku luno nalowooza nga bwe nnaagenda ne tulannyamu n'omutonzi osanga ebirowoozo byange ebyali biryagguse binaaweremberwa ne bikkalira ne bitebenkera. Neekuba mu ssinzizo. Wabula ne tukandaalirira nnyo ng'ab'okutuli ow'emyeyo tebannaseeyeeya kuva gye bambalira, newankubadde nga twabalengera nga beewungula n'okuwulira nga bavuuvuuma. Kyaddaaki baavaayo omusomo ne gutandika. Gwalimu kalonda mungi era omubuulizi okugenda okusoosootola ekigambo kya Katonda ng'obudde bwenyudde. Yali musajja mukulu, mukuubukuubu era mugenyi. Bwe yamala okusaba n'okwebaza olw'okumukkiriza okuliisa abantu ekigambo kya Katonda era n'okweyanjula n'atandika nti, abooluganda mu Mukama waffe tumaze ebbanga ddene nga tetulabagana, naye Katonda yeebazibwe atutuusizza mu kiseera kino nga ffenna tuli balamu so nga bannaffe bangi batuvudde ku maaso. Nali wano nga munnaffe agalamidde ekkengere ye musumba, naye laba kati tetuli naye. Kyakusaalirwa. Sijja kubabuulira ng'enkuba bwe yantyotoggola nga nzirayo ewaffe. Aha! Era ng'akagaali kabisokolo bwe kandijja ennume y'ekigo n'envuluba n'ebitoomi male ntuuka eka nga nzenna njoogiina njojobadde ng'ekiyoyo, n'ekyo siikyogere. Era saagala kubakooya nga mbatendera nga muko omusumba eyeebase bwe yanfumbira omugoyo n'enveeza nakasugga ebyantuuka mu jjooga, nakyo siikisiinyeeko. Wabula nina ensonga bbiri, weewaawo ssatu, n'ennya ziyinza okuwera era ze njagala twejjukanyeemu nze nammwe. Yalanga ekitabo, essomo n'olunyiriri kwe yali agenda okwesigamya okuyigiriza kwe. Yasimba gaalubindi ku maaso n'asoma ng'amaaso galinga agalingiriza waggulu waazo. Bwe yamala okusoma n'anaanuula gaalubindi ku maaso n'azissa mpola n'obwegenderezaawo ku bbali. Yatandika okunnyonnyola, okuggumiza n'okunnogaanya bye yali asomye ng'aleeta obugero n'okujuliza mu bitabo naye nga tebyekwanya. Ko ye nti, lwaki mmwe abaabatizibwa? Awo n'akuba ekituuti nga bwe yeenuula w'asuukira, ate n'akyeddiramu nti, manyi temujja kunnyanukula, naye muba kunnyanukula mwandizzeemu nti, tukola tutyo kubanga. Olwo nassaawo ensonga ng'atulumika n'okutuwanda kyazzeemu mu kamwa nti naffe kye twandizzeemu, so ng'abamu twandizzeemu kirala nnyo. Nagenda okulaba ng'abaali basagambya n'okubikkula ebitabo ng'ajuliza batandise okutemereza n'okwayuuya nga baliggana n'otulo. Obwana obuto bwatandika okufulumafuluma n'abakulu abamu ne batunula ku ssaawa zaabwe nga bwe battira bannaabwe eriiso. Omuntu omu yakolola. Ko omubuulizi nti, weekolozakoloza kubanga ogamba nti abuulira ng'aluddewo. Nduddewo. Ekigambo kya Katonda kigererwa essaawa? Nedda, tekigigererwa. Bwe mugenda mu binyumu nga mukeesezaayo obudde. Nawulira okuvuuvuma okuva mu bantu era omuvubuka eyali antudde emabega n'afuguma nga bw'ayogera ne mu malagola ge ebintu bye saawulira bulungi. Natandika okuwumbawumba ebitabo byange omubuulizi mulekerere. Naye omuwala bwe twali obwedda tuyimbira mu kitabo ekimu, ekyo n'akisitulawo n'akyebikuzabikuza ng'eyalina ky'anoonyaamu. Osanga yali ansomye ebirowoozo. Nali siyinza kukimulekera kubanga twali tumanyiganyisizza maaso.
bwe ntyo eby'okufuluma omwoyo ne nzijjako nga bwe bagamba asottera embwa. Omubuulizi nga yennyudde n'abantu basatu bannakyewa abaasaba nga nabo ate ababuulira beemaze ennoga, ebirabo byasoloozebwa. Olwo omusomo ne guwumbwako. Nasaabuuka nga ndaga eka nga n'ebirowoozo bye nali nnyinza okuwozaawoza bisiikuuse binsoya n'okusinga luli anti kyotannalya. Bwe namala okuwooma ng'olwo n'ettuntu likunta ne ngalamira ku buliri bwange. Amaaso gaba gatambulatambula ne gawa ku kapapula akaali kafummuuse ne kagwa wansi w'akameeza. Nakalonda ne nkazingulula naye nga sizzaayo nnyo mwoyo. Natandika okusoma ebyaliko. We nasookera waali wasoma wati: Bannange Eddie, wayagala nkukolere ki era ntya? Wayagala nfuuka akakomo mbeerenga ku mukono oba akaweta mbeerenga ku ngalo? Nfuuke essaawa eteevenga ku mukono oba akatta ak'okwezezeka? Nfuuke obubira mbeerenga mu bulago oba peti eteevenga ku mubiri? Nfuuke lutanda olw'okwebakako oba essuuka ez'okweyalira? Nfuuke ekikopo eky'okunyweramu oba ewuuma ey'okuliisa? Nfuuke entugga mbeerenga ku mukono oba engatta ey'okutambuza? Nfuuke essaani ey'okuliirako oba ejjiiko ey'okuwuusisa? Eddie, simanyi oba nga ddala omanyi banno nga bwe bakwagala okuzaama obuzaami, anti buli bwe mbeera mba ndowooza Eddie. Eddie, olowooza nnimbye mu ekyo? Awo we nakoma. Kano kaali kapeppecukemu ku bbaluwa za fiida ze yampandiikiranga. Kati nno kaali kakyangasa ki? Nakayuzaayuza mpola n'essimbo, obulere ne mbuyiwa wansi ku mukeeka. Najjukira akayimba ke nali njiyiza ku fiida wabula nga sikyamanyi bulungi we nakateeka. Neekulula nga nkanoonya okutuusa lwe nakaggukako mu kitabo. Nasoma mu kayimba akaali kagenda bwe kati: Fiida omutono omuwanvu yakula amaaso n'akula namutta, alina ensingo yajjula ebiseera, yakula ebigere ebitono ebirungi, alina ennyindo yakula kiraalo, enkoowe z'omwana ntugga za kikyala, aliko erangi nziriga bbulaaka, ekyenyi kya fiida kyajjula busonda, yakula ekiwata amakudde amatuufu, enviiri z'empanvu kwenkana obukeedo, mabeere ge mampi ddala ga biteeku, yakula ebisigo omusala amatendo, olususu lwa fiida lulinga bufumbo. Abakuba nsiga esimbwa nandisimbye nennogako, singa bagula mugule nandisonze nemmugula, singa banyaga munyage nandirwanye nemmunyaga, jangu ndabeko fiida, omwoyo gunnuma, jangu nseseko fiida omutono, jangu ndojjeko naawe, omwoyo gunzita, jangu mpereko fiida omutono, bakuba nnyonyi ebuuka singa mbeeyo, bakuba mpewe kunta singa mbeeyo, ebirowoozo nantasibwa singa mbeeyo, ekiro ekyo n'emisana singa mbeeyo. Nalwawoko nga ntongojjidde n'akapapula okwali akayimba ako mu ngalo. N'oluvannyuma nako nakayuzaayuza obulere ne mbuyiwa mu bwasooka. Mba nkyalowoozalowooza otulo ne tunziba. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikiridde awo essuula yaffe. Nzikiriza tujja kusimbuliza awo wennyini twolekere mu ssuula enaagoberera. Akuume atakomera mpeera.